Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbaganda bange abenzikiriza ey'Ekiyisiraamu kansubire nti muli malira sana onako olwaliro tuyingidde omwezi omutukuvu ogwa Ramadan kansinzire wano wennyini okubanga ate mbagaliza Ramadan mubaraka banange Ramadan Karim yonna gye musinzira okubanga ate mugyekomirako olunaku luno lwennyini lwe lunaku omutanda lwe yazaalibwa kabaka wa Buganda ow'ekitiibwa Ronald Muwenda Mutebi era nga aweza egy'obukulu 66 bagenda maaso okubanga ate ebikujjuko babitambuza wali eri mu lubiri Emmengo banji bavuddeyo ku social media okubanga ate munange bamwagaliza amazaalibwa amalungi era nga mbavuddeyo mwe muli n'omukulu ono amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu goyinza okuyita Swaibu goyinza okuyita Bobi Wine atengera obubaka obwo agenze maaso okubanga abugatta n'obubaka obw'okwagaliza Abaganda baffe bannyinaffe Abayisiraamu ogundi Ramadan ennungi ddala sokobere nga ate omwewulirirako tweyongereyo n'amawulire gaffe. Galiza Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa ag'enkaaga mu omukaaga amalungi agajjudde essanyu. Ku mulundi guno amazaalibwa ga Kabaka gatusanze tulinamu obuzibu bwa COVID-19 ate nga nebigenda mu maaso mu ggwanga nabyo tebiwomesa nakabalulu naye tukwagaliza amazaalibwa amalungi yogayoga nnyo Ssaabasajja Kabaka. Baganda baffe mwenna Abasiraamu mu Uganda n'okwetola ensi yonna atwala omukisa guno okubaagaliza omwezi ogwa Ramadan omulungi era tusaba Allah abawe ekyo kye musinga okwagala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takomyawo hagedde kumacha kubanga ate agenda ku Facebook page ye bwatyo nalekawo obubaka still obwagaliza omutanda amazaalibwa amalungi era nga wandise n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka atukuyozayoza okutuuka ku mazaalibwa ago ag'emyaka 66 tukwagaliza obulamu obulungi owangaale nga olamula Obuganda tusaba Katonda akuwonye abalabe abolwatu n'abekyama abebweru n'abomunda tukwebaza okusitula eddoboozi lyo ku lw'abaana ba Buganda abafuuse mombeze mu nsi yaabwe n'ayongerako n'agamba nti abasosolwa abatemulwa ababuzibwawo abatulugunyizibwa nabo abali mu makomera awatali musango okwo nayongerako n'agamba nti tusaba Katonda akukuume otuuke ku lunaku luli nga Buganda ne Uganda bifunye eddembe erya namaddala. Bwatyo n'amaliriza nga agamba nti wangaala sebufu bwango ebwo bwe bubaka omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu bwagenze maaso okubanga ate ayisaawo eri omukulu amanyiddwa nga Ronald Muwenda Mutebi ow'ekitiibwa Kabaka wa Buganda naye nga mubaka obwo agezaako kubanga munange amwebaza ku lw'okuyimusa eddoboozi ku lwa Munnayuganda ali mu mbeera embi okitegeera so nno bwe butyo bufaananyeko katubere nga twagaliza Kabaka amazaalibwa amalungi. Mulaini yemwe eyo ey'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Kaye Wisdom ono yavuddeyo bwatyo n'abeera nga awabulako omukulu oyo amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga z'emmotoka ye. Kinajjukirwa bulungi nnyo nti ekitongole kya Uganda Revenue Authority giyite URA yavaayo bwetyo n'ebeera nga etwala emmotoka ya Bobi Wine olw'ensonga ezimu oba endala zetuzze tulaba zetuzze tugoberera ng'egamba nti emmotoka eyo baagikiryalinga nga ordinary car naye nga ate emmotoka yabyewuunya emmotoka y'amaanyi ddala kitegeeza nti omusolo gwe bagijjako mutono ddala okusinziira ku musolo gw'erina okubanga ate ewa naye ekikwasa ennaku emmotoka eyo bagenda ne babeera nga bagijja ku Bobi Wine ne babeera nga bo bagitwala olunaku lwe bagitwala lwali lwakutaano kakati ye Kaye Wisdom bw'atyo yasoose n'anennyaamu Bobi Wine n'amugamba nti teyandibadde takkiriza kubanga abawa mmotoka ye ku lwokutaano kubanga aba URA bakimanya nti emmotoka eyo banagitwala ku lwokutaano ku lwomukaaga ebeera weekend tebakola ne ku Sunday babeera tebakola n'abeera nga agamba nti emmotoka eyo yandibadde takkiriza kugiwaayo era bw'atyo n'agamba nti singa yabadde wa kugiwaayo yandikiriza at least n'abeerawo n'abantu be beeyesiga obulungi ng'emmotoka eyo yeekebejjebwa oba sinakindi n'agitwala ku lwokutaano olwennyini we batewedde n'addayo nayo ewuwe ate n'agizaayo olunaku olulala nga olw'emmande dha n'okugibalekera n'amutegeeza nti emikono mwe yalese emmotoka ye teri seefu n'akamu n'akatono ddala era okwo n'ayongerako n'ebigambo ebigamba nti bw'aba mugezi emmotoka eyo takkiriza okugituulamu olw'ensonga nti bano abagitutte tebamwagalangako era tebalimwagala emmotoka bagenda kubanga abagiteekamu ebintuntu ebiyinza okumuviirako okufa era n'ategeeza nti bandigiteekamu akatwa akattempola akayinza okumumalawo mu bbanga eriringa lya myezi 5 ku myezi 6 bandikayisa mu esi bandikayisa mu mito bandikayisa mu peni byebyo ebigambo ebimu ku ebyo byagezezzaako okubanga ate akozesa ng'agezaako okulabula omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kiyinza okutuuka ku mmotoka ye era bw'atyo n'ayongera okumuwabula n'amugamba nti bw'aba mugezi
emotoka eyo agitunde naye takola ki bwe baba bagimuddiza takkiriza kugituulamu bagenda kubanga balina ekikyamu kye bagikoze ebbanga libagenda okubanga bamaze nayo bw'ati bwe yagenze maaso okubanga ate amutegeeza namugamba agiguze abasajja abasudda ne baba ne ssente okusobola okubanga ajjayo ssente ziri ze yagiteekamu oba si ekyo agende mu maaso okubanga agipangulula isooka ebeeraawo okumala ebbanga nga tagikozesa otherwise eno idea ey'okuba nti baagitutte teyabadde idea nnungi n'akamu n'akatono ddala baagitutte na kigendererwa of which ekigendererwa si kirungi n'akamu n'akatono ddala okwo nno yabadde ayongeddeko n'okumuwabula nti singa asobola yandibadde afuna abasajja aba Egyptians oba aba Egypt okuva mu Egypt okitegeera bagende mu maaso okubanga beekebejja emmotoka eyo nti bo basobola okubanga ate balaba singa wabaawo ekikyamu ekiba kiteereddwa mu mmotoka eyo anyways byebimu ku ebyo ebigambo omukulu oyo byagenze mu maaso okubanga akozesa nga alabula omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga y'emmotoka ye simanyi ndowoozayo ku nsonga eyo naye nga byo embeera bwetyo bwe yayimiridde so nga abandi bagenze mu maaso okubanga basaidinga naye nga bagamba nti munange olina ensonga kyoyogera kyandibanga kituufu so nga abandi bagamba nti olina wolokoso mungi nnyo nnyini ddala bo bannayuganda bagendedde ddala mu maaso okubanga ate bateekawo embeera eraga nti tukooye okubanga bannaffe bali mu makomera tukooye okubanga ffe tuli eno wabweru nga abaana baffe bavundira mu makomera era nga bano baavuddeyo bwe batyo ne babeera nga bateekawo embeera eraga nti bawadde gavumenti eri mu buyinza ennaku mbale bubale era singa ziba ziweddeyo bakubanga beekalakaasa era nga bano basuubiza nti olunaku olwokuna bagenda kubanga batambula bolekere ku State House gye bagenda okubanga ate munange bakwasaganyiza embeera ey'okwekalakasa ku lw'abannaffe abakwatibwa abali mu makomera era nga bagamba nti embeera eno bagikooye wabulanga bano babadde bakulembeddwamu omukulu amanyiddwa nga Wakayima Musoke eyalondebwa mu bitundu eby'ekawempe era nga bano bagambye teri kuzikiza weewaawo bagenze maaso n'okunyonyola abamu ku mbeera gye bazze bayitamu olwabo abakwatibwa so nga ate ne poliisi bagirayiridde ne bagigamba nti ku luno temugenda kubanga ate mutuyimiriza ate nga ne poliisi nayo yennyini erayidde ne bategeeza nti temugenda kubanga mwekalakasa okujjako nga mufunye ebyo ebiraga nti ddala mutuufu mulina okubanga mwekalakasa kansooke nkulekereko ensonga zino yongere okubanga ozinnyonnyoka tweyongereyo mu maaso nnaku 3 leero lwakumeka leero Mande ku lwokuna buli mumpi muwanvu omuto omuvubuka omukadde atalina mwana wakuweeka ejjinja nga tugenda mu State House poliisi teyeetumiikiriza yenna ku nsonga yonna ng'agamba nti bamugambe kubanga ffe tukyajjukira bulungi ebigambo bya poliisi byagwe tetukyayagala kuwulira inanga byayogera tetukyayagala kuwulira aboogezi b'amagye boogera kubanga pulezidenti bw'ayogera tewali akola ki kubira omulanga abantu abali mu bitongole by'okwerinda okulaba nga abantu abakwatibwa mu byobufuzi bateebwa n'olwekyo tusaba gavumenti abaana bonna abaasibwa nga tebalina misango babate ate ennaku zetuwadde bwe ziggwako ekiddiridde bonna ennafu tusazeewo twekyaye ekyamazima nebeera kamuje ng'ogigwa bwetuuka mu nsonda nga tekyalina kyakukola ekukyukira President watugambako juzi wano nti ogenda kuta abantu bonna naye wali otukwenya katubawadde ennaku zino 7 kino kiguumaaza ng'ennaku 7 zitandise lunaku lwa leero tugenda kutandika ku lunaku olwa Mande lutandika nange mwansiba ebbanga emyezi ezo 2 miramba nga ndi mukomera munkuba ebigere nze nalwala n'okulwala n'egyokumu tukusaba te abantu baffe oli kuseemwayi abo batulekawo naddala balina abakyala okimanyi kyekitegeeza omwami akuleseewo ebbanga bano baagala gavumenti ereete bannaabwe mu mbeera yonna gye balimu era ng'abantu abamu balabiddwako nga booza ku mmunye nga babafumintiriza ku mbeera bannaabwe abamu gye bazze bayisibwa omukazi neneyambula mundeke neyambule kubanga ndi munyiivu nnyo olw'abaana baffe basibiddwa abakamwana abadaaga abakamwana tebakyasobola kulabirira abaana baabwe babagobye mu nju oyo muganda wange bamukuba musasi mu mugongo nerivukira ku mutima oli munene bamukuba mu lubuto nebyenda nebikolaki ekiwandiiko kyonna kye twafunye mu butongole eri omuntu yenna ayagala okwekalakaasa era abo bonna abalina endowooza eyo mitendera bagimanyi kutegeezaako bannannyini bifo we balina okwekalakaasiza n'okutegeezaako ku poliisi okuba nti ne bapulaningira we bayinza ogiyita nga bagenda okwekalakaasa ekyo bwe kinaba tekikoleddwa poliisi of course terina kyakola kyonna oba okulemesa ekyo kyonna pulaani ezo zonna ezinagenda mu maaso
Embera y'obwetyo bweyimiridde eruuyi eyo mwana mulenzi amanyiddwa nga Shepo Mashego okuva wali eri mu UAE webale kubanga ate ogyekuumiddeko okuddako ku side eno ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Denis Onyago ng'ono nno musambi wa mupiira mu Uganda Cranes fena gwe tumanyi obulungi ennyo bw'atyo yavuddeyo n'abeera nga ate akawaŋŋamula oluvannyuma lw'okuwandiika ebbaluwa empanvu ddala bw'atyo n'abeera nga agiweereza bakamaabe nga abategeeza nti ye alekulidde ku lw'embeera emu oba endala kino nno kyaviiriddeko bangi okubanga bagamba nti nedda olimba tewandituleseewo so nga abandi bagambye nti wamma kikole ku lw'obulungi bwo abasajja bano bagenda ate ne bayitiriza ejjoogo naye sooka owulire ezimu ku nsonga ezamuviiriddeko kubanga alekulira Uganda Cranes. Aba abasambi mu kyani basamba biki? What did they play? When you demand for money, what have you put on table? They went there and played shit football and then they come back okay. Mubanja ki mwakola ki? Oyo taata wammwe mwe mujja okumusambira emipiira gya World Cup nze siina budde bwa musirusiru ng'oyo alya ssente z'abaana ate yeekaza abantu baali balina ba miliyoni buli mwezi baazirya ate kamutyaba kabaabiza ekifo ky'okuvaayo banyonyole yatandise kuvuma abaana mbu baazanya shiti football kyova ndoza kyava yaganira emijoozi gyabwe yagigaanira ejja kyani kale nolaba abantu abakopinga abo mwana nkoyo okubakolera essente abo bakyali bafufa abalala bazibakolereko nabo ate Jamali yamulumbye ennyo ku Twitter simanyi nti anaddamu n'amuyita kubanga atandike ttiimu mpya kati katulabe abatazamba shiti football ebanamuwangulira afune ssente. Ebyo webityo nabyo webiri eruuyi eyo okuddako ew'omukulu amanyiddwa nga Pastor Bigingo ono yavaayo oluvannyuma lw'omukulu ow'Obuyisiraamu okubanga ate alekulira fenna gwe tujjukira obulungi Sheikh Ndirangwa bw'atyo n'abaako ebintu byeyogera nga asinzira wali ku Canaanland kino nno kiviiriddeko Abayisiraamu okubanga ate batabuka era nga waliwo Sheikh amuliridde akakanja n'abeera nga amusaba ave ku ddiini ey'Obuyisiraamu. Waliyo ebintu ebimu nga tubimanyi naye ate bwe bitweyoleka ne bitukosa nnyo. Waliyo abantu Allah subhanahu wa ta'ala beyagamba nti balina embeera zaabwe ku basiraamu ekyo tukimanyi kuba Allah kitugamba mu Qur'an naye kad badat al-baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar ebiri mu mitima gyabwe binene abantu abatali basiraamu ku busiraamu naye ate oluusi byeyolekera ku mimwa gyabwe. Pasita ono Bigingo bye watadde ku social media nga ovumirira obusiraamu ng'olaga nti abasiraamu buli ake buyitirivu yabadde akomentinga ku resigninga kwa Supreme Mufti yabaddeko Sheikh Ndirangwa n'asinzira eyo gye yabadde muteetize n'akanyugira obusiraamu n'ayogera byonna by'ayagala. Please hands off ku busiraamu Bigingo olina ebizibu bye bikumala yahaya kalungi n'abatuuliriza ono alina ebizibu bye bimumala. Pastor Bigingo bye wakkana simanyi twala tugenda ali awo mu buteeki awo alina ebizibu ebimumala neetawulirangako basiraamu nga bamulumba. Please weesonyiwe eddiini busiraamu weesonyiwe eddiini busiraamu tetulina kye tukwetaaza omukwano ogwawo agulina nani? Reserve your comments to yourself. Comments zo ku ddiini busiraamu zeesigalize tetukulinako bwetaavu. Omuntu bw'aba wakwanukula Bigingo ku bintu bingi buli kanaku ajja kubeera mu kumwanukula kubanga alina ebirye. Ono ye pasita ayokya Bayibuli ate ekya n'omusanga nga akootinga mu Bayibuli oyo yasolooza ssente mu bantu. إن كثيرا من الرهبان من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. أنا abantu abatadde mu butenti eriye bwagomolaga gorofa ne baleeta bwasabisiza abantu ne baleeta n'akazimbe gazimba agaganga amaka ne weewuunya. Ono alina ebizibu bye eby'amaka bizimba bitweninga ku social media. Teriyo musiraamu yali ayogeddeko
tulinako bwetaavu tetulinako bwetaavu amaanyi galeeta supidi gyaleese okudda ku kuvuma seeka olw'okuziriza ininga kwe n'olusukka ku seeka n'awalampa busiraamu bwonna fe tulina abasiraamu buli musiraamu alina ensobi ze ate abakulembeze bw'obusiraamu mwana gwattu ensobi zaabwe tebazikola lwa busiraamu oli bw'aba alina ensobi ye mu busiraamu nga mukulembeze wa busiraamu ensobi ye tagikola lwa busiraamu omuntu tokkirizibwa kusinziira ku nsobi yange Umar nozitwala mu busiraamu nokkakkanya obusiraamu. You have no right. Bwengani owera ki ku busiraamu tuteeka obusiraamu eno ku mizaani tuleete ne Bigingo ku kibatu kya mizaani ekyokubiri. So please atwesonyiweko tetumuyinako bwetaavu weesonyiwa obusiraamu bw'oba yagala kuvuma Umaru nga Umaru vuma Umaru nga Umaru naye don't include the word Islam mu bigambo byo bijje mu kamwako. Obusiraamu temuli worth your mouth. Embeera y'obwetyo bwefaananyeko eruyi eyo naye nga mpunzika amawulire gaffe ag'olunaku olwalero kankulekere wano obubaka omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Nsireko bwe yagenze mu maaso okubanga ate atangaazamu bannayuganda ku nkozesa ya social media obaoli awo onoofunamu ky'oyigamu ate naawe obeeko kye weekolera mu bulamu bwo. Nsigadde nze Fifi nga bulijjo atakuumira mpeera sigale nga abankuumira mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba. Gavumenti bw'oyongeza price ya bundles oyinza okuba ose online market kubanga nze okwaccessing ebintu bya munange byatunda ne bwaba tali wano a Ugandan can make business ne bwaba ali Qatar, Abu Dhabi, Saudi Arabia, wherever she is ngali ku internet endo buli omu akyuzinga ekyo gikolerako. Omu ayinza okukyuzinga ogiwe mulirako, omulalo givumirako, omulalo givolerako, omulalo okujjako amagezi obwongo. We all have 24 hours in a day. Gwe lwaki toddeyo n'ofumiitiriza n'oga nti wait a second, lwaki ndi bwenti nga munnanga ali bwati? Omuzungu kimutwalira ebbanga ddene, omuddugavu agakale ye lwaki ali bwati? No, soka weebuuze. We all have 24 hours in a day. Why is it that such and such a person is doing it in a better way? Ojo noonye simu y'omuddugavu, ogenda noonye esimu y'omuddugavu nga mu phone book alimu n'abantu 2, Sura ow'ennyama, Tone owa boda, Salabaya owa special, Kyemwa kinyozi, Gundi ow'engatto. N'omubuuza abo bonna ogenda kubakubira ddi? Gwe bw'obikkula essimu yo mu phone book njagala ombuulire bantu bameka abaali bakubiddeko nga bakuwa business n'abantu bameka abakubira buli mwaka nga batwala butwazi. Who do you consider as a friend? 90% abantu ababa bakubira halo tie munange enfunye ekizibu naye nga bameka abakubira ganti mbadde nkubuuzaako bubuuza. Bameka, look out of all your friends, bantu bameka abakubira nga akuga nti alo salamu alaykum honorable nti oba sizise munange oli oti nti mukama yeebazwe nti mbadde nkubira kusuubiza kwagaliza kiro kirungi oba nyina business idea gyendeeta. 90% will run to your doorsteps nga ayina ekizibu. Halo tie baba munange nti anti wagenda e London nti naye mbadde nkubiddeko nga nkutegeeza nti baganda bo wano tebakyasoma. Kakati ne wesanga nga n'omuntu eyagenda ebweru naye kimufuukidde kizibu, nga abantu bamufuukidde ekizibu. Ate nabo ne bannaffe abamu abali ebweru ne balowooza nti bakitalo nnyo bensi yaggwayo, bali obamukubirako essimu nga bano balabika bansaba. No, si nti buli omu aba akusabiriza, not at all. Mulimu abakubira omuwa obuwabuzi, mulimu abakuweereza message omuwa okumanya. So tetutekinga abantu bonna kubeera sui generis. Of course mbantu bonna si nti buli omu agenda kuba mulungi. No, some people are bad, they're just bad hearted. Nga Mungu yamukola mubi ngere fitina ne hasid
ngoloza lwaki ogamba nti kula aunzu birabbi nnansi Mungu nkuingiriza obulabo obuli mu bantu kubanga mu bantu mulimu abalimu hasid efitina ng'oli ne bwakulabako obulabi agandi lwaki zaituni yali obulungi era bo maama be balinnye ennyonyi era bo bw'obalaba ewaabwe be wakola graduation abo gye bali abo mujja kubalaba ate wallahi Mungu kye yakola asiraanya abantu abo kubanga hasidi eyo ebaleetera ne pressure ne balwala ng'ekimulwaziza kubeera ng'alowooza ku kyoli munne kyakola n'abeerawo ng'obusungu bulumu abamu bajjamu n'obulwadde bw'okankana ng'ali stressed aga iyo omuwala oyo ye era yayambala engatta ennungi ensawo ennungi era be bagirina ekyo kyokka ne bakigibanyiiza ne balwala ng'obulwadde buvudde ku mutima ng'ekibuleese okuva ku mutima ogwo butayagaliza kakati gwe omuntu ne bw'oba tomwagala munoonyeeko okumanya knowledge